Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe ebbanga lyonna ku mukutu ogwa Redzone TV atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nyongera okubeera nga ate nkutegeeza nkujjukiza nti kirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna mu ngeri y'emu genda otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoma okugiyambako okubeera nga ate etambula buli muntu yenna n'aba nga amanya ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bwe kiri nti Redzone TV tubeerawo okubeera nga ate tukutuusaako oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga okubeera nga gyamuwunyidde ebintu tebitambula bulungi embeera sinnungi mabegakaawo twakuwa amawulire era nkakasa obadde ogamanyi bulungi gwatugoberera nti kooti yavaayo n'esala omusango nti Mathias Mpuuga ne ba commissioners banne abana sente baazifuna mu makubo matuufu naye ebibuuzo ebibadde byebuuzibwa ku kooti eno birabika nga bireetedde Mathias Mpuuga ne banne ate ebizibu ebirala gwampuliriza oluvannyuma lwa leader of opposition aliko amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi okuvaayo n'abaako byalambulula n'abaako byannyonnyola era nga mu bigambo Ssenyonyi byannyonnyodde nga kirabika abakulu bano ate ebizibu byeyongedde bweyongezi ng'oggyeko ekyokubeera nti baagobeddwa okulinnya mu ggwanga erya United States of America, ggwanga erya Canada n'amawanga amalala nga United Kingdom. Bano n'ebizibu birabika byeyongedde nga bw'ogenda okuwulira mu katambi ke ngenda okuba nga nkuwa. Njagala okutegeeza ebimu ku bibuuzo ebitambulidde ku nsala ya kkooti ey'omusango ogwo nti ssente zino baazifuna mu mateeka. Ebibuuzo abasinga obungi batataddeeko birowoozo bino byenjagala okuba nga nkunnyonnyola gwampuliriza. Ekisooka, kooti bwe yasala omusango yategeeza nti bano ba commissioners ssente baazifuna mu makubo matuufu. Wabula ate bwe yali emaliriza neetegeeza nti kiraaka wa parliament ono nga ye Adolf Mwesigye aliko olwaleero nti ate ye alina okuba nga avunaanibwa okubeera nti ate lwaki yayishuwinga ssente ezo. Oba mpuliriza bulungi ngenda kukaddamu. Kooti yagamba ba commissioners ssente baazifuna mu mateeka, wabula kiraaka wa parliament alina okuba nga avunaanibwa kubanga yayishuwinga ssente ezo okubeera nga ziweebwa abantu abalala. Kati ogwolaba ye Adolf Mwesigye. Kati njagala okutegeeza gwampuliriza, kooti mu kusala omusango gwayo ogumu oba ekimu ku bigambibwa nti bireetedde ate bano ebizibu ebirala kye kibuuzo kino oba ye contradictinga okuli wano. Kiraka wa parliament gwe bagenda ovunaana mu meeting eza commissioning etudde, kiraka wa parliament abeera nga olaba sekuritale awuliriza bye muteesa n'anootinga n'awandiika, then oluvannyuma commission kyemugambye olukiiko lwa commission nalukunnyonnyola lutuulako abantu bano wammanga. Kubeerako speaker akubiriza parliament, kubeerako deputy speaker, kubeerako prime minister, ne kubeera bano ababiri speaker ne deputy we balina kubeera neutral mu system ebeera eri fair era system etegerekeka. Speaker ne deputy speaker ku lukiiko lwa commission babeera neutral. Then ku side eya government wavaayo prime minister, ku side ey'opposition wavaayo leader of opposition. Then ku side eya government era emabega wa prime minister wabeerayo ba commissioners be bayita ba backbench commissioners bali ababeera abasatu. Kati nno ku mulundi ogwo kwe kubeera Solomon Sirwanyi, Prose Afoyochani, Esther Afoyochani ne Prose Akampulira. Kati abo babeera ku side eya government, wabula ne side y'opposition emabega wa leader of opposition wabeerayo commissioner, backbench commissioner owa parliament nga wetwogerera Honorable Zaake Francis Butebi newankubadde baamulemezaawo, ne kubeerako ne leader of opposition be bantu babiri bokka ababeerawo ku ludda olwa opposition. Then kiraaka abeerawo nga kuwandiika minutes kutegeeza nti ebigenda mu maaso biri bwe biti, muteeseza kino ne kino ne kino, era yateeka mu nkola commission byebeesazeewo nti singa commission etuula neesalawo nti Mpuuga aweebwe $5,000,000 ezo ssente kiraaka wa parliament yalina ozifulumya, yalina oziyishuwinga, yalina okuzikwataazibwe Mathias Mpuuga. Era commission eno yatuula etakkirizibwamu muntu wa opposition yenna. Jukira ebiseera ebyo yatuulira Mathias Mpuuga ye yali akyali leader of opposition, Zaake Francis Butebi nga ye commissioner. Wabula meeting eyo egenda otuula nga Zaake bamaze okuba nga bamuteekako ekijji, takkirizibwa either kutuula mu meeting ezo ate
nga bali bamuteekako restrictions nyingi nga bwenza okubanga obijjukira. Kati njagala okutegeeza okuddayo emabega mu nsonga eyo. Commission yagenda okutuula esalewo sente zino ziweebwe. Commission yatuulamu ba commissioners abasatu aba NRM ng'owaawo opposition taliimu. Bali okuli Solomon Sirwanyi, Prose Afoyochani, Esther Afoyochani ne Prose Akampulira be baatuula mu commission meeting eyo nga bw'obalaba wano. Mathias Mpuuga yatuula mu commission meeting nga leader of opposition by then. N'olwekyo baasalawo nga bo kitegeeza mu meeting eyasalawo mwalimu Mathias Mpuuga, mwalimu Esther Afoyochani, mwalimu Prose Akampulira, mwalimu Solomon Sirwanyi, mwalimu Anita Amongo, ne mubeeramu ne Thomas Tayebwa oba oliawo ne Robina Nabbanja kigambibwa nti teyaliimu mu meeting eyo. Then meeting bweyisa kyeyisizza kiraka wa parliament omulimu gwe gubeera gumu kuwandiika wansi n'okuteeka mu nkola olukiiko bwe kyerumulagidde. Kakati kooti bye yasaze ng'egamba sente bazifuna mu makubo matuufu. Kati ate kiraka wa parliament ataavunaanibwe kati Honorable Joel Ssenyonyi bye byagezezzaako okubeera nga annyonnyola ku nsonga zino. Njagala nkuwa akatambi kano okawulire nga leader of opposition, the vibrant leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi Besekezi ng'ayogera ku nsonga eno. Ate nzije tubeere nga tweyongerayo mukutu gwa Region TV. Atanaba kubanga osubscribe nga kikole obeere nga tomisinga nsonga yonna mu ngeri emu. Nyongera okutegeeza nti likinga kubanga gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubanga ate etambula. Sabambulire Patrick Nzemberawo kubanga nkuweereza kansoke nkuwa olutambi luno Joel Ssenyonyi nga nnyonnyola then nzije tubeere nga tweyongerayo. Era kooti nevaayo negamba obuzibu ne kooti teyabayambye bo nga bwe balowooza, kubanga kooti yagambye nti ekintu kino kyayita mu mateeka. Naye ate omusango gwe gumu kooti y'emu negamba nti ono clerk wa parliament, clerk mu Luganda beera kalaani, kalaani wa parliament twagala akangavulibwe kubanga ekintu kino kyali kikyamu ye nga accounting officer teyali kikkiriza. Kakati clerk wa parliament oba oyagala akola ekibannaye? Kuba clerk wa parliament si member wa commission, mukozi wa commission. Era mu kusalawo ku commission teyeetaba mu kusalawo, atula wali ne peni ye n'ekitabo ng'awandiika minutes kyebamugamba kyakola. Kakati mutudde mu meeting naye nga mwali n'awandiika minutes, muyisiza directive kakati mugenda kwegabira sente, ye n'atekinga note ne mumugamba clerk sente ezo making sure immediately, kubanga minutes agamba with immediate effect, ekitegeeza enkeera abantu bano bafuna sente. Muve ku bino babuzaabuza nti bakiteeka mu budget yaddako naki, tebabuzaabuza, kyali with immediate effect. Clerk yalina okuimplementing ekyo. Kati clerk agenze n'implementing n'ateeka mu nkola commission kyegambye. Ate kakati musajja wattu bwe bali mu kunenya, ate sigamba nti naye akyukiridde nnyo, kansubire kinaamuwa ekyokuyiga n'abakozi ba gavumenti abalala nti gwe nga civil servant bajja kukozesa bakutomeze, kujja okubeera mu buzibu. Wakati bano bapolitician bamanyi engeri y'okuzanya emizannyo gyabwe oba ne kooti oba naki, wakakati kooti egamba nti kakati mmwe bapolitician temulina buzibu. Ono omukozi wa parliament yalina obuzibu. Ekiteeso si ye yakiyisa. Ne ku ssente teyafunako wadde ennusu 10 ezo zennyini ezo. Ayinza okuba yafuna endala simanyi. Naye zino ezoogerebwako akawumbi akamu mu miliyoni 7 teyafunako. Zaali za Honorable Mpuuga 5, Sirwanyi Solomon 4, Prose Akampulira 4, Esther Afoyochani 4. Kati ono si ye yasalawo era teyafunako yadde 10. Naye ate kooti yemu egamba nti kakati akangavulwe. Kati bano abalowooza nti kooti yabataasizza, simanyi oba tebamanyi kusoma Luzungu, kubanga ne bwe tugamba nti kale amateeka togamanyi nnyo, naye Oluzungu lwangu. Kansuubire ekyo kitegeerekesa obulungi. So ffe tukyalemeddeko. Sipiika byagamba nti kakati kooti yasazeewo ensonga enti tugenda gidibeetingako. Njagala kumujjukiza Oweekitiibwa Anita Amongo anjogere Oluzungu, Oluganda lumusumbuwa. You are not Parliament of Uganda. You are the Speaker of Parliament. Parliament is all of us as leaders therein, elected leaders. Your duty is to preside. So do not frustrate our fight against corruption, because we are not going to stop. So we are insisting we must be able to debate this matter. If they are saying they are innocent, if court is saying legally everything is okay, well, the same court is saying the clerk should be punished. So for us to want to deal with these people politically, if they think legally they are covered.
Yes, mukutu gwa Red Zone TV yonna gy'oli gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Mu dakiika eno yennyini kkiriza mbeere ng'ate nkutuusaako obubaka bwe nnina wano ku mukutu ogwa Red Zone TV ate tubeere nga tutambula n'ensonga nga bwe zizze mpola ku mukutu. Ate naba kubanga like nga kikole kirira wansi awo olaba ekigalo kituwe ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bubaaya saana nnyo. Olunaku olwajjo lwe twasembyeyo okubanga tukutuusaako ebyabadde bigenda mu maaso era nafunyeyo obumu ku bubaka obutonotono mu nsonga ze twasembyeyo okubanga ate tubatuusaako. Mu mawulire ge nasembyeyo okubanga mbawa ge ga ambassador w'eggwanga erya Uganda n'erya Canada n'ensonga endala ezikwata ku nsonga eyo. Nafunye ku bubaka ndowooza twabadde ku nsonga ya Muwadanku Nnyingi, omu ku babaka abasimbye Nakakongo n'ateekawo embeera ey'okubanga alabisa eggwanga oba gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa NRM kwegamba okulaba nga buli kyekola naddala ebweru w'eggwanga engeri gye yalondebwa okubeera nga ye minisita ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu gavumenti eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nafunyeyo ku bubaka bwe njagala okubanga ate mbatuusaako essaawa eno yennyini gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV nga sinnaba kuba nga mbata eddakiika eno yennyini. Nafunyeyo obubaka butono nnyo. Koni Nalwoga webale kubanga message yatuuse nagirabye. Nabukenya Maureen n'agamba thank you very much Honorable Muwadanku Nnyingi, free all political prisoners. Bwati we yagambye. Nangobi Joyce webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Rose Nambos webale kubanga naye kwoli message yatuuse. Kyonna kyokola kya mutawaana nnyo. Namutebi Mastura n'agamba big up our lovely president His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, message yatuuse. Hashifa Habiba webale kubanga kwoli agambye baaliose ne babagoba, message yatuuse. Ono Esther erinnya siritegedde naye webale kubanga kwoli message yatuuse. Nassali Jane webale kubanga kwoli agambye tusiima emperezaayo naye kyembuuza ebyemisango gya lopu n'eddiini Lubowa Saava biri bitya, jabbi kuwa munnange, message yatuuse. Webale kubanga kwoli ono n'agamba diplomat Achenge in Canada to be civilized n'ebigambo ebirala nga bwe yabitaddeko. Mukutu gwa Red Zone TV Isaac Mulondo webale kubanga obeerako bulijjo ne bulijjo yatugambye abantu bo be bamaze abantu abo bamaze kuba na Uganda emirembe. N'agamba kale omukyalo oyo Achenge gwayogerako. Webale kubanga ogoberera message etuuse Isaac Mulondo. Mama waffe Mama Kevin kuva Switzerland webale kubanga obeerangako ebbanga lyonna nobanga tova ku Red Zone TV ate nobanga obeerawo n'okusinkana message eva mu ggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebambulire Patrick nze mbeerangawo okubanga mbatuusaako ebiva mu ggwanga erya Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.